Happy Women's Day eri abakyala mwenna mu nsi yonna naddala bannayuganda bali mu bitundu ebyenjawulo ebyetoolodde ensi eno mu nsi ez'enjawulo yonna gye muli emirimu gye mukola kansuubire nti gigenda bulungi. Njagala okubaagaliza olunaku luno olw'abakyala olulungi. Njagala okubuzako ku mukyala omu ayitibwa Nezabu ali awo mu USA nti ebikola bya presenter ebirala byatuuse bulungi, presenter byamutuuseeko. Weebale nnyo okwagala sheno olunaku olwaleero. Njagala okuba nga njogera naawe ali eyo otubuulire, yogera naffe ku simu otubuulire olunaku lw'abakyala oluweerezaani ani gw'oyagala okwagaliza olunaku luno olulungi ate tugende maaso asoso olunaku olwaleero tubuuzeeko. Hello Sabo nze Matali Solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Yes. Omuwagizi wa Manchester United ey'aba Big Boys. Agamba atya Solido y'abakyala? Olutalo lwa Ukraine bannange tulugyemu ekyokuyiga. Okimanyi ne mu Ukraine waliyo bulijjo ababadde bagamba nti zivuge. Naye laba ekigenda mu maaso. Tetwerabira nti bwe zibuga mufiiramu abaana baffe, mufiiramu bakadde baffe, baganda baffe, bakyala baffe, mikwano gyaffe n'ebintu byaffe byonooneka. Ebintu ebizimbiddwa mu myaka emingi biggweerawo mu busaawa butono nnyo. What a joke. Mpulira ssebo. Era nze mpulira ennaku nnyingi nnyo olw'abaana abataliddamu kulaba ku bakitaabwe ne bannyaabwe abagenda okufuuka bamulekwa olw'abannakyemalira. So sad. Kibi nnyo. Seba ate leero olunaku lw'abakyala. Kituufu. Njagala okwagaliza abakyala bonna gye muli nti Happy Women's Day. Amina. Mwebale kunyirira, mwebale kwefaako, mwebale kukola. Mwenna abali mu Uganda n'abali ebweru w'eggwanga bawulidde. Sebe ennaku zino abakyala beekolera. Bwe kiri nnyo n'amaanyi mu nsi yonna. Which is a good thing. Of course. Saba engeri gye luli lunaku lw'abakyala. Naffe leero mututwaleko out. Mutulekere kuzaaka meeza. Mutuwe kuzisala enviiri. Mutuwe ku ssente z'ebizigo. Anti bulijjo ffe tubikola. Kati ku lunaku luno olwammwe mutulage nti mulina kulyanyi. Okay. Pulira bibyo ssebo. Naffe mututwale tukoleko ku shopping. Mutuweereze ku ssente za transport tujje tubalabeko. Mpulira. Naffe mututwale tukoleko ku manure. Kyekyo okusiiga enjala. Mankiwa. Sebo nzigiraako eyo akapeesa akajjako wano kaafudde. Yes, weebale nnyo Solido y'abakyala. Ali ku simu? Omulala. Muna weebale kutukuba muziki omu nga ice cream. Onani? Kyoko batondidi. Sebo. Iweteeba ninzani. Mukulu va mu by'okusaaga. Kale amayina gange we gaba gakulemi. Teeba amayina ga mukazi wange. Musebo. Kale teeba nina abaana bameka era mu bakazi bameka. N'ekyo we kiba kikulemi. Kale teeba emmere gye nsinga okuwoomerwa. Ngenda kujjako. Muna. Ng'osiriike. Olimu ibi oba oli kasiru. Kale teeba kala y'empale n'essaati byenvaire. Ebyo w'obiteeba njakakasa nti toli mudoofu. Ali ku simu omulala. Sebo weebale kuweereza. Kale sebo. Nze Myasi omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga abeera Entebbe mu kitoolo. Mpulira naye nga leero nkoledde wano e Kololo nga tujaguza olunaku lw'abakyala. Bannange genda maaso. Omusana ennaku zino gwaka nnyo. Naleeseeyo akaddagala k'abakyala bannabukalu abatawaanyizibwa ennyo omusana
nga gubakkako ne gubakaliza. Bannange n'abasajja abatawaanyizibwa omusana ng'oba waakatandika eddakiika emu n'otandika okuweekeera ng'olinga abadde awalampa eŋŋamiya. Nammwe nabaleetedde akadagala akayitibwa sitamina ddadi. Bannange Musukulu, ki ekyakututte ye Kololo? Sebe ekyandeese Kololo kwe kulaba abakungu ba gavumenti mbayombese. Baatusuubiza abakyala abava mu Afghanistan ne batabaleeta, tetwabalabako. Kyokka bannamwandu bafiira e Ukraine. Gavumenti yaffe esirise. Bw'eba yalemerera okuleeta ab'e Afghanistan, yaakiri etuleeteremu bano aba Ukraine tutetenkanye abo. Ensi endala nga zo ziri mu kubatwala, ziri mu kubasembeza. Tunaagenda okulowooza obbaleeta nga baweddewo. Mukulu, eby'entalo by'oli mu kusa. Naye nsaba gavumenti naffe batuteerewo olunaku lwa bannamwandu. Bibbebi tubirabengako nabye Kololo. Wama hajati kulusumu. Si kyo kyekyo. Genda eri. Ali ku simu. Presenter. Wanji Mama nyawo. Joani omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano ezziroobwe. Ku faamu y'amajanja. Yes, agamba atya omulimi. Kibi nnyo nti omuntu nga Solido atamanyi na bwe bakwata mukyala asobola okuvaayo n'amala googera ebya domestic animals. Bye biriwa? Ebintu ebivvoola abakyala ebya gender balance. Mbu simanyi abakyala leero be baba balekawo ssente z'akameeza. Omanyi abakyala bameka abali eyo nga be balabirira famire zaabwe buli lunaku? Abasajja baasuulawo dde obuvunaanyizibwa bwabwe, tebakyalina yadde ka responsible akamu bwe kati. Balowooza kimu kukwana day and night na kubeetinga. So malicious. Wamma abakyala, happy Women's Day. Ate no Women's Day, abakyala ab'obuvunaanyizibwa bokka be basaana okugikuza. Nga baliwa? Omukazi ng'oli eyo toyagala kunaaba, Women's Day giveeko. Omukazi atalabirira baana bo, luno olunaku lwesonyiwe. Abakazi abalina eŋŋambo, mulinde olunaku lwammwe olw'okulebeza emimwa nga presenter. Naye nkukoze eki leero mazima? Abakazi ababbi nga bw'oyingira mu supamaketi ng'okwata ebintu ng'otandika obisonseka mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo. Luno olunaku si lulwo. Omukazi omukulu, kiki ekikubbisa omugaati n'ogusonseka mu mayiro 9? Abakazi abakyafu, olunaku lw'abakyala mu lwesonyiwe. Mulinde olunaku lw'ensi yonna olwa dustbin. Gye luli. Abakazi abatalina feeling nga gwe omusajja bw'akukwatako osigala weesimbye bw'oti olinga omulawo. Mulinde olunaku lw'obutonde bw'ensi olw'abakyala terubakwatako. Abakazi abakoowu nga gwe buli kaseera owooza twakoowa. Linda olunaku lwammwe olw'ebigwa tebiraze, olwa disaster and desert day. Wanji. Abakazi abanafu nammwe mulinde olwammwe olwa lesbian day. Wanji. Sebo kiki ky'otawulidde? Simanyi walwalo obulwadde bw'okuyitaba. Loud and clear disease. Omulala. Kondakita tonyiiza. Totikka bantu. Sebo. Sirina gwe ŋŋenda kutwala.
bafune takisi endala ebatwale. Tukute. Byolina empaka totika. Tukute. Totika bantu. Takisi ngenda kutwaliramu bintu birala. Sebo. Alo? Kiki ate ekibaddewo? Ono kondakita alabika talina magezi. Iyi mpuliranga gwavuma. Takisi mugambye ngenda kugivugiramu bintu birala. Alemeddeko atikka basaabaze. Mukanye. Ogenda givugiramu biki? Badde mmanyi abasaabaze. Ngenda kuteekamu mizinga gya kutwala mu ggwanga lya Ukraine. Nawulidde Russia ebakuba nnyo. Mbu Russia erina emizinga. Kati nange kanyambe Ukraine ngitwalire emizinga. Nabo beetaase. Kiwulenge bulijjo olina emizinga. Obuuza kuwakana oba obuuza kwagala kubba bye nnina. Teri muzinga ku nsi gwe sirina. Bika ki eby'emizinga ebyo by'olina? Abantu bamanyi. Wano nninawo omuzinga gwa Uganda Walagi. Wangi? N'omuzinga gw'enjuki. Nze Kiwulenge Piriton, omuvuzi wa takisi wano e Nansana ku Yesu Amala. Meeya Tubbi 2026. Nkuwulira ssebo. Ssebo kkiriza njagaliza abakyala. Bonna mu Uganda. Yes, ssebo. Happy Mothers Union. Taata olunaku lw'abakyala, Women's Day. Women's Day. Ssebo nnina ekibuuzo. Kale, genda mu maaso. Annaani. Mbuuza. Singa tuba tuli mu lukiiko nga tukubaganya ebirowoozo. Ne baŋŋamba nti ngira nfumba omutwe. Nzikirizibwa okufumbiramu ennyaanya n'obutungulu.